Uterevu yena gye musinzira okubeera nga ate mugoberera nyongera okubeera nga ate mbaanirizaako of course Fahad Pro UG YouTube channel gye muliko nyongera okubeera nga ate mbeebaza tubeera ono n'amawulire nga bwegatambula mu ggwanga Uganda ne bwera ggwanga yonna yonna era nga ggwe ompya akatoyo gattaka atamanyi kikigenda mu maaso make sure nti subscribe ate ka notification bell onako obeera nga okakoonako okuba kajja kubeera nkakwalatinga buli lwe naaba ndeese ekipya gy'okubeera nga ofuna ka notification awo butereevu nti kakati omukulu alina ekipya kyasobola okubeera nga ate tuyigirayo video azizio otandika na kubeera nga ate olikinga tekirina kikujjawo okubeera nga ate olikinga video sharingirako n'abalala eyo nabo basobola okubeera nga ate bafuna information eno abalabire Saudi Arabia, Qatar, Dubai ku ddungu wonna wonna awo mwebanyomerera okubeera nga ate mugoberera abalabira mu ggwanga Uganda namwe sibeerabidde thank you so much ate abalabira side wali Canada, Europe, America namwe mwena nyongera okubeera nga ate mbabuuzako kakati ndowooza kamere nga ate mbatwala butereevu mu katambi ke mbaleetedde era nga tugivuze mpaka wali nansana olunaku olw'ejjo nnaku nga bbiri eziyise omusumba amanyikiddwa nga Pastor Wilson Bugembe yavuddeyo n'abeera nga ati atuuka wali ku ttaka abantu we bali mu kubeera nga ate babamenyera enju zaabwe naye alina ebigambo byasobodde okubeera nga ate ayogera abamu ku mmwe asobodde okubeera nga ate mubiwulira ate abatasobodde okubeera nga ate mubiwulira ngenda kubeera nga ate mbaterawo akatambi awo musobole okubeera nga ate mubyewulirirako omusumba noono yagenze mufo ky'okubeera nga ate asasira abantu n'okubeera nga abaako kyakolawo bambi yazze mu kubeera nga ate abaduulira buduulizi ebimu ku ebigambo agenda kubyewolako ebigambo ebimu ku ebyo byasobodde okubeera nga ate ayogera era nga katambiirako ngenda kubeera nga ate nkakuterawo yavudde n'agamba nti be bamenyedde obuyumba bwabwe baleme kubeera nga kugamba bakaaba nnyo nga Katonda ataliiyo so awo bennyini babeere nga bongera okubeera nga ate bateekamu essaala Mukama eyabamenyedde oba Mukama eyabawadde ziri enju ze bamenye agenda kubeera nga ate abawa enju endala such statement kakati ebigambo ebyo bimuleetedde obuzibu era nga abantu b'e Nansana bavuddeyo okubeera nga ate beemulugunya ku musumba ono era nga anytime from now anytime ekinaddako kyonna ngenda kubeera nga ate nkikuleetera gwe tula butuuzi olindirire akatambi akugenda kubeera nga ate nga kuterawo abatuuze b'e Nansana si basanyufu n'akamu musumba Bugembe manyi video eno egenda kubeera nga ate ekutuukako abeera nga ate ovaayo weetonde oba sigistanding awamu n'abantu kyewagenze n'obeera nga ate olambula bulambuzi bantu ate n'obeera nga obaduulira mbusimanya Mukama yabaweza ennyumba ze bamenye obuyumba kyo yabiyise buyumba y'omu Katonda gy'okubeera nga ate abawa enju endala ekituufu Katonda y'omu naye wali wadde ate otwalayo akantu n'obeera nga ate abantu obasaasirako n'obeera nga ate obasaasirako oba oli awo n'obeera nga naawe ositula eddoboozi lyo anyway bino byagenda kubeera nga ate mbikuterawo awo comment section nabagamba ebeera open oneddembe okubeera nga ate wandikawo gwe kyowulira kyoyagala wansi awo tubeere nga ate twongera okubeera nga ate tuwuliziganya gwe ensonga zino zirowoozaako ki abantu bakyayongera okubeera nga bamenyera ennyumba era nga olunaku olw'enkya ku Monday baddako side wali nabweru era nga kyalo kiramba kiriko abantu mutwalo mulamba babagambye babeere nga ate basenguka oba bajjamu ebintu byabwe otherwise gwe banaasangamu ku Monday ku makya sawa 2 bajja kubeera nga bamukooneramu n'enju ye ate abeebwayise Kawempe Kazangola wonna wonna awo babawadde weeks 2 so oba olinayo omuntu nga ali awo ali Kazangola simanya Kawempe no wonna wonna omanyi Kawempe naye nga waliwo engeri y'amazzi oba olutobazi nema yabalabudde abawadde weeks 2 bwayise wonna wonna awo bagenda kubeera nga ate babamenya abeebwayise bo bavuddeyo ne babeera nga basitula eddoboozi era nga obutaminze nga mbikuterawo awo bavudde ne bagamba nti kakati omusaayi guyiike naye tewali nju ya muntu gye mugenda kubeera nga ate mumenya era nga ebisingawo ku ebyo ngenda kubeera nga ate nyongera okubeera nga ate mbibaleetera updates zonna ensonga za Kabaka nazo zikyagenda mu maaso era nga waliwo abantu abasobodde okubeera nga ate balinnya ne bagenda ku ddwaliro bino byonna ngenda kubeera nga ate mbikuleetera biki bye baggyeeyo Tekomu Sente Sheikh Ashraf era nga ono musomi wa ddwa gwe wonna wonna alina ebizibu ebyenjawulo osimanya nsaba visa zaagaana obufumbo osimanya buyuga omukyala yanoba yagaana okudda n'ebirala ebisingawo ku ebyo Sheikh Ashraf namba y'essimu always ebeerawo ku screen mutuukirire ajja kubeera nga ate akuyambako nawe obulamu bwongera okubeera ate butambula bulungi nnyo maridadi sana soka mbatera obutambi buno ate nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo temuvaawo naye nammwe be bamenyedde ebintu kaaba naye ate tokaaba nga Katonda gwe basse Katonda yakuwa akataka ako n'akayumba ako ddamu omutunuulira alikuwa ekisinga have faith in God
Pastor Bugembe nkussaamu ekitiibwa ssebo. Era nze sivangayo n'empalampa omusumba yenna kabeere Pastor Bujinga azannyira obundolindoli mu kkanisa. Naye mbadde nkusaba ekintu kimu, ensonga z'Abannayuganda zireke. Zeesonyiwe. Ffe tuyina ennaku, tuyina obulumi, tuyina obuyinike, tuyina amaziga ku mitima. Kati gwe ssaawa zino tosobola kuvaayo n'otandika otugamba nti abantu be basendedde amataka Katonda eyabawa y'anaabaddizaawo. Mbuuza, omusajja oyo akutuse, lwaki Mukama tamuddizaawo nga tannakutuka? Mbadde naye akutuse lwa nnyumba ye. Gw'olyoka otugambe nti Museveni alina omutima omulungi era oyagala oyogereko naye kuba omanyi omutima gwe mulungi. Mulungi ki? Mbadde ettaka lyennyini eryo lye basendako abantu Museveni yalyagala. Gwe ekyo tokimanyi? Ekyo temukyekwasa nti abantu bali mu ntobazi. Singa yabadde waakusenda bintu biri mu ntobazi yanditandikidde eri embalala mukono. Okitegeera, kampuni ezo zonna zitudde mu ntobazi, lire packaging etudde mu ntobazi, Abakasi etudde mu ntobazi. Wojja wano Nammanve kebeere Lwenzori bottling company etudde ku ntobazi. Ye bantu bameka be basenze nga tebalina mu ntobazi. Mbuuza, olubiri lwa Kabaka olw'endejje okulujjako lwonna Bbugwe yali ku ntobazi. Lwaki muwuddisa Abannayuganda? Pastor tuleke sirika. Lwaki ovaayo ku kiseera kino n'oyogera? Musirike nga bwe mwasirika edda ng'abaana b'abantu bafiira mu makomera, ng'abaana b'abantu battibwa enkya n'eggulo. Musirike. Temwogera kintu kyonna. Ky'ogamba waakavaayo olabe ebikolwa ebikyamu ebikolebwa kati. Olyoka otuwanire Museveni kwegamba okutte sitaani omutadde ku mmeeza oli mu kumusiiga ebizigo bya Katonda nti mulungi. Gwe otokimanyi nti Museveni sitaani bwe Uganda? Nti era alina omutima omulungi. Mutima ki? Ogw'okutta Abannayuganda, ogw'okubasibira mu makomera, n'abamu ne batuuka okufiirayo. Abaana b'abantu babakuddemu amannyo, babaggyemu enjala, babookyeza paasi, babatambuliza ku macupa, abalala batambulira ku misumaali, ng'olyoka otuwanira nti alina omutima omulungi. Mbuuza, gwe otokimanyi nti Uganda etundibwa mu biwaguwagu? Olinda yonna bagikube ku ttaka olyoka omanye nti yali etundibwa. Mbadde etundibwa mu biwaguwagu paka weeneggwaawo. Ffe tetwagala kuwulira kintu kyonna. Ffe kye twagala okuwulira kiri ekintu ekyo nti Museveni agenze oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki. Ebirala byonna tetukyayagala kuwulira saayansi wa bwongo. Kati kyenkusaba Musumba, tukwagala nnyo, sirikira Joy. Tetwagala kumanya kkalayo. Bakadama bali ku byeyo babonaabona. Abaana babonaabonera ku byeyo azimbye njagala bambuulire. I want them to tell me abantu be bamenye mu Nansana. the people whose houses were demolished in Nina Nasa. ebibuuzo omuntu yenna omugezi abirowooze. I have questions. Let any wise person think about them. Midiya zonna ziri mu kufulumya nga zigamba abantu abo beesenza. All people are saying that they Mukitegedde? watched. Naye abo abeesenza gavumenti nga n'okubamanya nti gye bali tekola ki? Those who were pushed on that land, they said that government didn't know about them. Mu bo Amongst them, mulimu abaaliwo there are those who are there. nga Pulezidenti Museveni tannafuuka pulezidenti, Before President Museveni became the nga bali president, mu nsiko. they were in the bushes. Abo be basooka. That's the first Mu bo category. mulimu abalina ebyapa. There are some who have land titles. Mwe mulinayo ka kampani eyo akagaba ebyapa. Do you have any company that gives up land titles? There. Mu bo Amongst them, bwe baazimba ebitongole bya NEMA byabayitamu nga bibajjamu ssente tosobola kuzimba. NEMA yabajjamu ssente. NEMA collected money from them. Kanso ekkiriza okuzimba tolina wosobola kuzimba nga kanso The council that tese published kusolozaamu ki you have ssente. to first tax you. Kale bwe kibanga ekyo kyayitira If that may be, mu bo waliyo ne points we balondera nga balina ne LC chairman. they even have voting points and even have local council chairman. Buuza, waliwo LC chairman nga bantu be bamwekolereyo nga gavumenti temumanyi. Is there any else chairman made up by people that is not recognized by the government? Era ne mu kubala And even abantu census gavumenti yasindikayo abantu the government said negamba mubeere bakisa mubeere bantu bagezigezi staff mutubuulire omuwendo gwammwe butuufu tulyoke tubawe ekirabo ekyakabi nga tumaze obbabala.
ekirabo bakibawadde. Tell us you right now, but then we shall give you a great gift after the census. Ekirala, Another thing, abantu beeyo balina amasannyalaze those people have electricity n'emiti and gy'amasannyalaze. electric poles there. Omuti gw'amasannyalaze n'amasannyalaze An electric pole and electricity. gavumenti yokka yerina obuyinza okugukuwa. It is it alone with the authority to Era give mu it to you. ofiisi za gavumenti ezo togamba mu bitongole biri privatized obwo buba busiru tokyogera. Bw'oba oyagala okumanya nti gavumenti genda olumbe bumeme If you are not ojja kuwulira gye zivugira. then I come the women. You see what you have. Emiti gy'amasannyalaze gavumenti yekola ki? It's the Yegigaba. government that installs the regular Era poles. emiti egyo babeera eri mu ofiisi ne basoma kodi ne bagamba oyo ali mu kitundu ky'e Nansana kiriraanye Lubigi. And they know the different codes of all electric poles in the Babajjako country. sente empitirivu nga babawa emiti egyo They tax okubakonektinga. a lot as they are installing those electric Balina poles. amazzi ga taapu. Ani They have tap mumwe water. agaba amazzi ga taapu? Who among us you can give out that tap water? Basasula omusolo gw'amayumba They pay that tax for houses wamu n'obusuulu together kwabo with abali mu bibanja. those who are paying ushuru. Mbuuza, ani asolooza omusolo gw'amayumba? Who collects that house tax, I ask? Abalina obuduuka obutono bwonna bulina layisensi Those who have small shops, all of them are licensed. era bamanyi n'okuteekako siiru na buli ssomero lye bamenye balimanyi era babadde balisolozaamu And ki every school they demolish, omusolo. they've been collecting taxes from it. Buli alina minzaani mu bifo ebyo babadde bamusolozaamu Everyone with a weight omusolo. scale, they've been collecting taxes from them. Naye bwe baatuuse ne bagamba abo tetubawulirangako We've never heard bajje. of them demolish their property. Omusajja ono musajja gwe bwe tabanga gwe mubbi ani mubbi mu kintu kino? Who is the thief in this thing? Manyi nze ndisaala omu ne bwonzita kati. For me, even though you kill me now on this earth, Ne bwonzita si kipya naye obulumi bungi but it's a lot of pain. okutta nze. To kill me is not Bulumi bungi. a lot of pain. These people are thieves. Abantu bano Bwe kiba nga obutonde bukuumibwa kubanga obutonde bubwetaaga kukuumibwa true, we have nature to preserve it. And obutonde preserve. buba bukuumibwa If it's in the price of preserving the ekyaga nature, okumanya I want to know ekigenda mu maaso obutamaafe bosi butonde bwonooneka oba bwobisosola alina sente tayinula butonde does it segregate one who has money doesn't destroy nature? nalikuteganiza ekigambo ekisitabeesa emuleyi tebamenya nalingamba bajogede naliraba kite oli yakubye nagamba eyo yasaba olukusa ng'abali buli gye bamenye nabo basasula omusolo ekitegeeza olukusa kitegeeza sente nyingi Means a lot of money. ani nanyini sitabeesa uganda naye mmwe mbabuulire tayimu egenda kutuuka ffe abantu abamu tudde ku nnono. Ffe abantu abamu saawa yonna twegatta ku Hasani Ndugga, nze mbabuulira. Saawa yonna Hasani Ndugga atwaniriza mu bitiibwa eby'ekitalo kuba erabika ye tali kugwa ddalu. Sikulimba ntunuulidde akasajja kano nga kava mu statement mbu temukaaba nnyo nga Katonda afudde mumutunuulire ajja kuwa ekisinga ku ekyo. Can you imagine? Abasajja tebakyasobola na kondembinga bikolwa, tebasobolera ddala kondembinga bikolwa bikolebwa ku bannansi eby'obutugumbuzi eby'ettima. Wabula baasalawo midumu gitunuuliza ate abanaku be bamenyeddemenyedde ebintu byabwe ba victim ate bo be banenya. Okitegeera mutunuulira Katonda. Kati mu eyo periodi ng'atunuulira Katonda agenda kuba asulawo, ogenda musuza. Abaana agenda kuba abasuzaawo, agenda kubaliisa ki? Gwe kasajja gwe kennyini olina wano obwana bw'olabirira mbu simanyi bukateeyamba, simanyi foundation bikoze bitya, simanyi mama yafaananye senga. Ebyo byonna ebintu by'obeeramu eby'ekitemi ky'embizzi, lwaki tolinda Katonda n'alabirira abantu abo? Lwaki tosaba Katonda n'akusuulira essente n'olabirira abantu abo? Lwaki ojja zisaba mu ndiga? Lwaki oyenjera mu bazungu mu bakuwa obuyambi? Lwaki tolinda Katonda? Katonda n'akuwa. Nga bano bo bagamba batunuulire Katonda ajja bbawo ekisinga. Gwe lwaki tolinda Katonda n'akuwa ekisinga n'olabirira abanaku? Mmwe busajja mmwe bamulowooza abantu era banawe ofanga tobadde endiga. Nze nabagamba ofanga tobadde endiga. Obusajja obwo buba bulina bye bwagala buleeta kibbo ne bubasaba. Kyokka mmwe endiga bwe mufuna ebizibu ate bo nga bubagamba mugende mulinde Katonda agenda kubawo. Jangu tusabe, jangu tusabe. Bo bwe bafuna ebizibu lwaki tebasaba Katonda? Basolooza wano ssente enkya n'eggulo, lwaki tebalinda Katonda n'abawo? Lwaki bo bajja ne bazisabamu? Kyokka mwere omubadde mu bizibu nga mwetaaga eddoboozi lyabwe babagamba mulinde Katonda. Era nga nze ondongoowalizaawo.
ate mmwe baganda bange mmwe abali ku bye yabawoza tukola busente simanyi zimbyewo akapoloti kange kanzirewo akasimanyi nfuneyo ka bizinensi simanyi munyolo yafaananye senga. Muganda wange bano tebalina bipapula bye babadde nabo gwe byotayina oba toyina bipapula by'oyina nga bano tebabadde nabyo. Bana omukazi oyo annyonnyodde ebipapula by'alina simanyi basasula obusuulu luddawa simanyi bakola bwe bati simanyi mu gy'ataano simanyi mu gya mmeka byonna nga babirina naye abayaaye babamenye. Akabirira Mayiga yabayise mu mukolo gw'ababbi temwagulabe nno bo bagenda Masaka nga 21 kwebaza butya bwe bababbye nabbatulugunya bagoba ku mataka nabakubira wano akalango juzi nga Mayiga ye mugenyi omukulu mw'okwo okwebaza kw'ababbi n'okutulugunya abantu bagoba ku mataka. Ekyo kyennyini kye bali mu bakola bwayise Bamayiga bampuuga bagenda kwebaza Katonda olw'ogwo omulimu bagukoze bulungi nnyo era muli mu maziga mukaaba nnyo ate gwe muleekaanira gwe muyita gwe mugamba abayambe ali mu kutegeka omukolo gw'okwebaza Katonda olw'obbatulugunya oba bannayuganda nammwe mwabaaki. Naye meseji yange egenda mu baganda bange mwe abeefuula mbu nno tebibakwatako. Kino nabagamba kisaawe ekigwira bawagizi tekigwira muzannyi. Gwe oba oli eyo ng'olina kyoyogera ku nkyukakyuka era ng'olwana butya bwe tufuna obuyinza ng'oli muzannyi oli mu kisaawe wakati. Naye ono tebinkwatako ali eri mu katebe atudde ali mu kulengera kati we kigwira gwe kisookerako. Kuba gwe olwana oyagala buyinza kukyusa mbeera okimanyi saawa yonna Museveni asobola okukonera akayumba saawa yonna Museveni wakusangira asobola okutta naye onaawoza tebinkwatako. Bamugwako nga oba bagudde ku kiki naye gwe bagamba kijjomanyi kinyaga bitono. Nze kati Museveni akanga akayumba ne bwakakoona nkimanyi bulungi nti asobola okukakoona nkimanyi bulungi nti wansangira asobola okunzita naye bano mujja kiwulira.